Bannassayansi okuva ku Hebrew University e Yerusalemu bazudde amasanyalaze mu bummonde bwe tuyita obuzungu oba muyite Irish potato. Toseguka nkuttatolere. Okusinziira ku bannasayansi bagamba nti mu bummonde obuzungu buno musobolera ddala bulungi nnyo okuvaamu amasanyalaze ne gaakisa bulungi balubu okumalira ddala ennaku 40 oba ne gaakisa bulungi balubu okumalira ddala wiiki nnamba ole n'ennyumba yonna n'ebanga eyaka okusinziira ku bummonde bw'oba okozesezza n'ebintu eby'enjawulo by'oba otaddeko. Naye nga bagamba nti obummonde buno obuzungu bulimu bulungi amasanyalaze era nga basobola okubukonekitinga nga bakozesa waya bwe butyo ne buvaamu ekitangaala. Okusinziira ku bannasayansi oddira kopa ne zinki era n'okwata obummonde bwo kale katugeze n'okwata obummonde bubiri osobola obusalako ku nsonda ne ku nsonda bw'otyo n'oleeta waya zo. Bw'oba oyunga waya zo nkugambye obiira ne zinki nga nno kw'otadde ne kopa. Waya emu eteekeddwa okuba nga nnyimpi ne waya endala nga mpanvu era olina okubaako ne negatiivu bw'otyo k'olinako ne pozitiivu. Kale nno bw'oba otandise okukonekitinga oba okuwayalinga waya zino, zinki ogiteeka ku ludda olwa negatiivu ate kopa n'ogiteeka ku ludda olwa pozitiivu. Era bw'oba owayalinga waya zino, zinki erina kuyungibwa ku waya ennyimpi ate kopa neeyungibwa ku waya empanvu. Bw'otyo ogenda ofuna obummonde obw'enjawulo ng'okola mu ndagiriro y'emu nga zinki ayungibwa ku waya ennyimpi ne kopa ku waya empanvu. Bw'otyo n'ogenda ng'oyungayunga n'oluvannyuma akammonde kano ne kasobola okuvaamu ekitangaala ekisobola okwakisa balubu. Nakugambye nti bannasayansi okuva ku ssettendekero ono e Yerusalemu bagamba nti ekitangaala kino kisobolera ddala n'okwaka okumala ennaku 40 oba sabbiiti nnamba. Abakugu okuva ku ssettendekero ono bagamba nti obummonde bulina ekirungo ekimanyiddwa nga asidi nga kale kino kiyamba nnyo okwakisa balubu eno era nevaamu ekitangaala. Abakugu bagamba nti akammonde kamu kalimu watts eziwerera ddala 0.8 era nga bagamba nti yadde ng'obadde omanyi nti kaliibwa buliibwa wabula tokalabawo n'okanyooma kubanga kaviiramu ddala amasanyalaze era nga kasobola okwakisa enjuuyo bw'etyo nefuna bulungi ekitangaala. Era nga bakugu bagambye nti obummonde buno bwe bumu ku bintu ebirimu amasanyalaze ag'obutonde. Nakugambye nti amaanyi agava mu masanyalaze g'akammonde gasobolera ddala bulungi okwakisa balubu ennaku 40 okusinziira ku bannasayansi okuva ku Hebrew University Yerusalemu. Naye kino bagamba nti olina okubeera n'obummonde obuwerako nga buno nno busobola okuba nga busukka mu bummonde 1,000 n'okusoba olwo nno bwe busobola okwakisa balubu eno okumala ennaku 40 wabula nga bagamba nti ne wiiki nnamba balubu zino ezifunye amasanyalaze agava mu bummonde zisobola okwaka kasita oba ng'ofunye ekyuma ekigumu ddala ekya zinki. Kale kisobolera ddala bulungi okuyamba akammonde kano ne kasobola okuvaako amasanyalaze agasobola okukola wiiki nnambirira. Mu ngeri yamu bannasayansi bagamba nti mu bummonde buno obuzungu basobola okuggyamu ethano okukola fuwero. Kale nno bw'oba bulijjo omanyi nti obummonde buliibwa bulina emiganyulo mingi era nga mu ngeri emu bannasayansi bagamba buyambako n'okugoba endwadde z'olususu era nga mu ngeri emu buyambako n'okuwonya amaaso. Kale ng'akammonde ako osobola okukawaata n'okasekulasekula n'oteeka ku maaso agabeera amalwadde oba n'oyisa ku lususu lwo. Wabula ebyo nga biri bityo bannasayansi balabudde tuweegendereze bw'oba oli obummonde buno bwe tuyita obuzungu. Bangi ku ffe tumanyi okugula obummonde buno ne tusitookinga ng'abamu bwe tukiyita oba ne tubutereka. Wabula bakugu balabudde nti tolya kammonde akamaze okuleeta emitunsi oba akammonde ako akatandise okutojjera nga kaagala okumera oba kale katugambe akammonde kano akazungu bwe kamala okufuusa kkala n'efuuka ya kiragala oba ne katandika okuggyako obuntu obwo nga kaagala kumera ne katandika okufulumya obutabitabi obulaga nti kaagala kusimbibwa. Bannasayansi bagamba nti bakwegayiridde tolya kammonde kano kubanga kaba ka bulabe nnyo eri omubiri gwo.
akammonde kano olwo kaba kamaze okufuuka obutwa era kabyokalya oba oli mu kulya butwa bwereere mu mubiri gwo. Kale mu ngeri eno twewale nnyo okulya emmere eruddewo oba muwogo oyo alaalaguzza oba obummonde obwo obutandise okutojjera oba okumera oba ennyaanya ezo ze muyita faaji era nga bannasayansi bagambye nti ne mu nnyaanya zino ze muyita faaji eziba zivunze oba ezibaako ebisago namo basobola okukolamu amasanyalaze. Kale oyo yenna abeera asidi. Kale no munaffe tukkubiriza weewale nnyo okulya ebintu ebiyiseeko emmere eyo eyava edda mu nnimiro ng'eruddewo weewale okugirya osobole okwewala obutwa mu mubiri gwo kubanga buno busobola okukuviirako okufa. Bw'oba walya dda emmere eno eruddewo gamba nga muwogo alaalaguzza obummonde buno obwaliwo amaledde okumera ennyaanya ezo eziba zaagala okuvunda abakugu bagamba okujja obutwa buno mu mubiri weebake ekimala okugeza omuntu omukulu bakulagira okwebaka essaawa 8 8 hours. Kale katugambe bw'oba weebase ku ssaawa 4 ez'ekiro bali ssaawa ey'ennya 5 6 7 8 9 10 11 ezo nno ze ssaawa 8 awo n'ozuukuke ku ssaawa 12. Tyokwebaka ekimala kiyamba okukenenula obuto obwo mu mubiri. Mu ngeri y'emu okujja obuto obwo obungi bwe tubeera nabwo mu mubiri naddala okuva mu byokulya bye tulya ebitali ku mutindo nywa nnyo amazzi. Amazzi ago gayamba okukenenula obuto obwo mu mubiri naye nga bannaffe twewale nnyo okulya emmere eyo eruddewo waakiri okugisuula naye nga tolidde butwa wabula nga bannasayansi bwe batyo okuva ku Hebrew University e Yerusaalemi mu Buyudaaya bwe batyo bwe bazudde amasanyalaze mu bummonde obuzungu obwo bw'olaba nga busobolera ddala okuvaamu ekitangaala ne bwakisa ennyumba yo bw'otyo n'owona amasanyalaze ag'okusasula.
nkwabaza nnyo okwekumira ku CBS FM News n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Mwebali emirala tojjanga okwo. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.